Amanya gange nze Edward Sendi nga mbaniriza ku press conference ya bana balenzi aba B2C bazze kwogera ku concert yaabwe. This is a promotional press conference era nkiwa n'amawulire yenna omutendeke ategeera tubayita promotional press conference. Tugenda kiyisa mu bwangu njagala mpozi okwebaza media houses zonna mwebale nnyo okubeera nga mukutte obudde and njagala okwebaza basponsors bonna. Tulina Mobet, tulina Kagwirawo, tulina Maestro Studio. Tugenda kusaba each of the sponsors to give a word. Mujja tukkiriza basponsors baffe tujja basaba okwogera. Because we are the best. We have done so much to reach there. I appreciate each and every one that has put levels where it is. We thank the B2Cs for having the best talent, you guys. We thank, we are all here because of you guys. They have been, I don't want to use other people as reference, but have been those people of Uganda. Era nga tukola ebintu sibidi nnyo wabula twagala okugatta etaffaali ku live music mu Uganda, events awamu ne marketing ng'okolera companies obulango n'ebintu bifaanana bwe bityo. Contribution yaffe ku concert eno tubawadde studio space mwe bakola rehearsals zaabwe. Buli rehearsal afunye omukisa ogiyingiramu abeera nga ali mu concert. Uganda music waffe akuze nti abantu ennaku zino bagenda bava ku CD nga bayimba live. Era mmwe nammwe abawuliriza mwabongera okusaba ekintu ekyo. Maestro eyagala okugatta etaffaali ku live music ng'ewa space abantu basobola okukola rehearsals, ewa backline equipment ne production wa live music. Tukolaganyako ne TV ez'enjawulo n'abayimbi ab'enjawulo be mumanyi ne be mutamanyi. Abaami bano njagala okwebaza olw'ekitone kye balina nti ebbanga tukolaganya nabyo balaze nti basobola okuyimba live. Olunaku olwo nanjagadde omuntu alina okukola nsobi yonna. Production gye bagenda okubawa ku lunaku olwo tejja mu ssente zabadde mu tickets. Bwe mba nze nandibadde nsobola nosasula emitwalo 10. Bagenda kuyimba live, tebagenda kuba CD ate bagenda bakuba omuziki guli gwennyini. Talent abaana bano gye balina abamu ku bintu munagitegeera mbadde nsaba mujje ku lunaku olwo mugitegeere. Maestro Studios egenda kutambula nabo okuviira ddala Freedom City, okudda e Jinja, okudda e Luweero n'okudda mu bitundu ebirala byonna. Twebaza nnyo olw'omukisa guno okolagana ne brand enene eya B2C era tusuubira nti enkolagana yaffe nabo ejagenda mu maaso. Twebaza bannaffe balunywa yatukubiriza okubanga tuwa bannayuganda ekintu ekyenjawulo ku mulundi guno ne kampani nga Jumia esobodde okutuusa tiketi ku bantu. Togenda kwekwasa, togenda kufuna tiketi ate bagikuwadde ku bbeeyi eya wansi. Abayimbi mwenna abaagala okufuna ekyenjawulo oyagala space nga toyagala kweyaliikirira nti ngenda mu studio ki banampa byuma ki ebyuma byokolerako mu studio byogenda okukolerako ku concert teri kintu kipya. Ojja kuba wewulira bulungi ku stage nga wewulira mu studio. Mwebale nnyo, mwebale ddala. We are very proud to be partners on this event, and it's not just going to be the Kampala event, but it's going to be all the events across the 4 or 5 different locations. The tickets are going to be available on both Jumia Food and Jumia, which is our other platform, the marketplace. All that one has to do is download the app, or both apps, whichever they prefer. In Kampala, they will be delivered to your doorstep for free, but in up-country locations, we will have them delivered to the pickup stations that each person prefers to. The tickets will be sold at a discount, which is exclusive to Jumia. So the ordinary tickets, which are supposed to be at 10,000, will be sold at 9,000. VIP tickets, which are 30,000, will be at 28,000. And then the table
table of 5, which is at 1 million, will be sold at 980,000 shillings. And once again, I wish B2C the very best of the upcoming concert, and we look forward to having an exciting journey throughout all the dates. And yeah, see you there. Can you help tell people how they can access Jumia? Okay. One, to access the tickets, just download right now. Download the Jumia Food app. Then you create your account, and then you go to the Jumia Party, which is under alcohol delivery. Under Jumia Party, you will find the B2C tickets, and you'll be able to buy whichever tickets you prefer. Nana Gardens Erukaya, Abiri Musanfu, Aji Motel Embarara, then Abiri Mumanana, Sport Highway Kalisizo. Takaba kuddamu okwaniriza bannamawulire yadde abamu batuuse naye nja kwaniriza Simon Molowa Solomon, the National Promotions Manager from Uganda Breweries, to address us, and thereafter we are going to go into an Q&A session whereby mujja kunsonyiwa ebibuuzo nja kukkiriza nze sibbo nja kukkiriza bibuuzo byogera ku concert na music byokka, era bwe wobuuza ekirala nga microphone njijjayo. So nsaba tubeere civil. Is a promotional press conference. Mr. Molowa, please address the press. Thank you very much. Has been able to come for this press conference. First of all, I appreciate all the media houses that have come through to spend a little time with us. I also appreciate B2C, a very talented group of young men who have changed the music industry. It became very easy for us as a brand Bell to come on board and be the main sponsor for this show, especially when promoter Balunya consulted us. Why? Somebody might ask. It's because if you look at the heritage of Bell, since 1950, when Bell, the first beer to be brewed in Uganda, came into existence, it has brought a lot of enjoyment into people's society and the hearts, especially in the entertainment industry. The same thing B2C has done. They bring enjoyment wherever they are. They are a very disciplined group. I've never had them into fracases or, situations of negativity. So the same kind of vibe where you bring happiness and enjoyment is what Bell stands for. We'll take this journey with them from 19th of August at Freedom City. We'll go through to Jinja. We'll come back to Luwero, Abaluwero, Mutulinde, Tuja. Then from Luwero, we'll take a break. In the following weekend, 26th, we'll be in Lukaya. Then we'll go to Mbarara, Ajip Motel, and we'll wind down this in Kalisizo. I'm very happy to tell you people that this is just the process of the journey. Bell will always stand with entertainment. And B2C will continue standing with you whenever there is opportunity for us to partner you. I'm not good in Luganda, but I will say something. And this is because this man here knows English, but every time he calls me, I am Luganda. Katinani Luganda and Lugera. Chebade Nambanga. Thank you for on the board. Ku concert ne yaba B2C. Luka, see, to agara kubaletera important enjoyments ne Bell, ne B2C. Nga 19 Agosto tugenda kubeera ku Freedom City. Okuva awo tugere Jinja, 21 Eruwero, 26 tujja kubeera Lukaya, Aberukaya muteekera enkoko, tujja kujja tulye important enjoyments ne Bell. Tuva awo tugende Mbarara, olugendo tujja kumaliriza Kalisizo.
nga nabagambye mu luzungu beeru eyimiridde okunacalinga simanyi bagamba mu luzungu talanta okulakulanya talanta. Okay, thank you very much. I'm going to give these guys the microphone, and yes, you can fire your questions. Buli omu asobola okubuuza mu lulimi lw'ayagala, naye nga leero tugenda kwogera ku concert na music. Ebirala tujja kufunayo ate nabyo time yabyo. Abasawo ne banyabo basponsa baffe abalungi bonna abazzi on board okukolagana wamu naffe wa B2C management ya B2C bapromoters bonna betukozeeko nabo okuviira ddala olugendo gye lwatandikira paka wano eruli. Mbaaniriza nnyo nate ku mulundi guno okukolagana ku mukolo bwe guti oguli ono ennaku z'omwezi 19 okutandika ennaku z'omwezi 19 August ku Freedom City ne weyongerayo paka ekaleesizo. Ensonga ya kwebaza oba yakutegeeza bantu ffe nga abayimbi n'ebitukwatako byonna in regards to the concert tuli extremely ready. Tuli ready energy wise, tuli ready, amaloboozi gali ready, buli kimu kiri ready. So kinyinza okubategeeza mulinde muliro fire energy endongo ate nga ne music omupya tukyaleeta tugenda basuulamu n'oluyimba olupya sawa yonna. Kyetusaba buwagizi bannamawulire kyenyinza okubajjukiza mwe mutandikirwako okutegeeza abantu ebintu bye mwagala bategeere. Buli lwe mwagala okutegeeza abantu ekibi bajja kukitwala, bwe mwagala okutegeeza abantu ekirungi bajja kukitwala. So ebiseera ebisinga ku mirimu wegiti nga talent because tukolera abantu, tuyimbira abantu so si bisolo. Abantu abo ebiseera ate nga naffe tuli bantu, abantu abo ebiseera ebisinga bwe mba mubategeeza ate mutuuka ku kintu nga kyammwe nga B2C tuli basajja bannayuganda mukisoosowaze ongeremu muteekewo embeera abantu bategere nti ate ng'omunayigira tanaba kujja Uganda tulinayo abasajja baffe, tulinayo abayimbi baffe ba B2C, abakyala abayimbi abalungi, tulina abayimbi mu Uganda muno abasobola okutukolera buli omu kyayinza okukola n'abatali bannayuganda. So tutandikire wano twewagire tulawagira n'abalala. Zibadde nsaba twongeremu awo okuwagira. Bwe munajja Freedom City nejjula, bwe munajja mu bifo byonna nejjula, n'abalala bajja tegeera nti tulina abayimbi mu ggwanga kubanga music tumulina weewaawo sibe kiri tubayimbidde akabanga akawera. So ebigambo byange mwebale nnyo okujja, tusaba tufune akaseera kalungi ndowooza baganda benkaseke bogereko nammwe before nga tetunagenda mu bibuuzo. Thank you. Bale tubaniriza mwenna amannya gange abantu tabobilas okuva mu B2C ndi musanyufu nnyo okubalaba ku lunaku olwaleero kubanga waliwo oyinza okubanga wayise waliwo abatasobodde sente lwakuba babadde tebasobola kujja naye waliwo ebibakwasaganyiza naye tuli basanyufu nnyo okulaba ku bannamawulire basponsa baffe bonna bane tubeeyanza baluna promotions ne ttiimu ya B2C Mubunji, Jumia, Levels, Maestro, Bell, big up on yourself, Kagwirawo, bane mwebale nnyo mwebale kutukkiririzaamu. We don't take it for granted. Olunaku bwe lwakya ne tugamba tugenda teekawo konsati yaffe ya 19 kyali kivudde ku bbanga lye tubadde tumiisinga bafaani baffe. Nkimanyi nammwe bafaani mubadde mwetumiisinga. Ekintu kyetusinza okukola kwekola music. Ffe tuli bayimbi tukola music era tuli basanyusa.
tubeera awo tugamba bafaani baffe abantu baffe balina okubeera happy. So twabakoowodde ku lunaku olwaleero mujje mwenna tutegeeze abantu abatamanyi nti olunaku nga 19 August tugenda kubeera ku Freedom City n'ebitundu ebirala byonna bye tutegese. Bannaye tukoowole abantu baffe buli asobodde okubeera wano, kyonna kyonna ky'osobola okukola, sindika bazadde bo, baganda bo, abantu ab'enjawulo bonna b'osobola, so that tukola concert esinga okubeera ey'amaanyi era agenda okukola amawulire mu Uganda amalungi. So big up on yourself, ebigambo byange, Mukama abanjagalire. Yeah, thank you so much. Bannamawulire, media fraternity yonna, basponsor baffe abalungi, abawagizi ba B2C, the B2C soldiers, mwenna tubaaniriza nnyo ku press conference eno egguliddewo ddala omukolo gwa 19th of August, B2C live in concert. Concert yaffe yasemba yaliwo mu 2018 era nga concert eyo kyali kigula luggi oba kijjako lufu ku maaso. Concert eno eddako yakusimba musingi, omusingi gwogenda okuba nti kati B2C ddala yeno B2C. So we are promising you the best of B2C that day. Olunaku olwo tugenda kukola ebintu bingi nnyo by'otannalaba by the way mu concert naddala wano e Uganda. Ebigambo ebisinga baganda bange babyogedde, so kijja kuba repetition okuba nga mbiddamu, naye nga tweyanziza nnyo bannamawulire mwenna, with due respect tubaagala nnyo, basponsor baffe mwenna tubaagala nnyo. Mukama batwere omukisa. Thank you so much. Maneger the brochure representing photo and images from Barara Direct. So my question is, so I've been seeing the poster of Barara, but we can see the Barara is staring on that poster. So I was talking to olwo buzibu bw'engabana mutaddewo mbeera ki okulaba nti ekyo tekiddamu kubaawo? Waliwo alina ekibuuzo ekirala? Baganda bange mbalamusizza, ndi YouTuber, kino mbadde nsaa nkibuulize ba YouTuber bannange. Ebiseera ebisinga ekivulu eky'amaanyi muteekako copyright ku performance zammwe, tusaba mukitangaazeemu. Oba tunajja oba mutugambe mujje tubakube spike. Okay. Kulwa Balunywa promotions njagala kuddamu omwami avudde Embarara. Matches ku poster tekuliiko bayimbi b'Embarara, but we've already contacted abayimbi b'Embarara and definitely abayimbi b'Embarara bajja kubaayo ku Ajib Motel nga performing alongside B2C. So omuntu ali Embarara abeere nga ali rest assured nti bajja kufunayo n'obweshongorro obw'abaana b'Embarara. Ku kibuuzo ky'engabana, I think I'll give that to the group. They will decide who of the three answers that. Muganda waffe okuva ku Galaxy yo Victor, ekibuuzo ekyo
ekisookera ddala olabika tewafuna ka research kamala naye ensonga ezatawukanya ne andi tezaali za kifulu oba management yaffe ensonga twazirambika bulungi enjawulo yali mu kirooto kyetwali tutambuza ffe nga group wamu ne management eyo. Actually abatumanyi a bit closer tetuwangako nsonga eyo nti twakuba tetwafuna oba tetwaba oba tewabbiba oba mu nsonga eyo bwetu, wabula tuze tubannyonnyola twalina difference mu ngeri y'ekirooto kyetulina as a team ffe ogaseko ne management eyo. So ekikyasinga oleeta enjawukana tekyali kya ssente. So ku lw'ensonga eyo ebintu bya ssente before you go into anything era naffe twali tukimanyi tetwayingiramu nekyetwali tunofulamu twakimanya era twakifuna. So abantu bonna abajja ku concert yaffe nga 19 mujje nga muli musuubira okusingira ddala okunyumirwa because tetusinga okukola bintu bya ssente tujja bikolako naye akageri kekiri nti nokugabana kuba kwaffe ebyo mubitulekere mujje tubakuba endongo munyumirwe bulungi. Thank you so much. By YouTubers, ekibuuzo kyo omukulu kye yabuuzizza ekyokuba striking, music oyo yali distributed by companies. Tubuziwa authority nga tetunaba nakola concert okubanga zimonitoringa music waffe wazannya wonna. So we are only authorized as a group to upload our music and everything that belongs to B2C. Ekyo national strike gy'ofuna teva waffe wabula eva bantu bali betukwasa music oyo. So bw'oteekamu oluyimba lwa B2C mu kintu kyonna, they will definitely strike you and tell you oba balulekayo ne basigala nga tofuna royalties ezo. So authority ffe tetugirina ng'abantu wabula badistributor ba music from the start. Senga tugamba nti kulwokusa tugenda fulumya oluyimba gye luli already, omuntu yenna addamu okuluploadinga bagenda mu striking. Yeah, baba mu striking. So even the video you upload, because me I remember those days ebisere bye bikadde nagezaako teka video ndoza alimu oluyimba lwa Good Life era mba nkyali awo nange ne baŋŋamba oluyimba luno doesn't belong to you, ne baddamu ne bakijjayo video. So andooza ekibuzibu kiri awo wabula tekiri kuffe. Performance, yes ne performance kasita mubamu oluyimba nga luyimba nga ffe abayimba. Yes, na performance gye nateekayo nali nnyimba oluyimba lwa Good Life ku radio yafa Bogedde. Yeah, gundi wano elugogo ekololo. That's when it happened. So performance nazo bazistriking. Ndi wakati wa bano nammwe banoonya ssente nga nammwe bwe munoonya ssente. Music oyo ye ali out of the way. Content muginoonye, maybe mugereziganye ne promoter ne manager waabwe Enoka bayinza okubawa access backstage. YouTuber singa afunayo eddakiika 3 ng'alina B2C backstage before concert, it can be wonderful kuba tekirabikangako. It's the first of its kind. That is an off the head kind of advice I'm giving you. Content tabera necessarily nti ali wali maaso wokka. Thank you.